kitalo nnyo kitalo ddala. Musajja wattu awugolaba teyeebaseeko mu mmotoka ye nedda. Musajja wattu ze mbuyaga ezikunta ezitukaliza engoye. Omusajja oyo yafiiridde mu jjaamu wakati neera nga kigambibwa mbu yafudde ekikutuku kuba kyoyinza okuyita endwadde z'omutima. Kyekyamuse kigambibwa ng'omusajja wattu abadde n'ebizibu by'amabanja ate nga ne gyevuddeko awo ennyumba ye mbu yamenyebwa. Process eri mu kubeera ng'egenda eya gavumenti. Musajja wattu ndowooza olwagizaawo kajjaamu emmotoka ng'ekyatokota n'okutokota. Musajja wattu bagenza okuba eŋŋombo waaye tusenvuddemuko lwaki tosenvula ogenda ogira waati ogenda omukeberako nga musajja wattu yafudde. Sooka owuliriza embeera nga yabadde ku seeti. Asa neraba akafunye musu. Afunye musu. Ese ikafuddo no. Asa kweli oyo. Nebakuba kone motoka wewe wachonga ta. Tebaliwo kati wewe keleka huyo. Why? Ona stade. Why? Firidde mukajjamo. Yena mumanyi. Afudde. Firidde mukajjamo ona afisibye. Yena mumanyi. Ali ne yero kinga. Basobola. Ono situlo. Abantu baba n'ebirowoozo byabwe baana. Amumanyi. Amanyi omusajja oyo. Yafudde. Afiira nga Hotel La Grande. Mujjaamu. Ate obuzibu emmotoka agirookiise. Moto yate yakula. Ayo tosola muyitako. Tosola muyitako. Tasobola. Nambo tosola muyitako. Kimanyi bamwe alikyeka avudde namu. Batwera ali bamwali.